I think that's okay. It's nice about the salary. Understandable. Before I go to movies, I want to thank everyone. When I'm when I invite yange na bachacha banaitweza. Solid foods jamuna beno. It is not just solid foods. Now also just be I know most of you mumanyike farm Ebenezer farms waze kuleto Ebenezer mukuje paka kuwulila bubi. And most of you have been enjoying our meals and asking opening up a restaurant in Kampala. But before kuwulila bubi, we had a very hard and wonderful journey. Mami yatandika okuntambuza saakatoko nga nina emyaka 12. Kuwabire mukatandika. So, so I've seen very so it has really been a big journey and a wonderful journey. Before I leave my punishment, nenda wanga atachanyamba nyo kuinovutinga mwaite mula wako kufa mwefungwa mwaite mula wako kuwachukua wetuchikuwa. Because of the background of food we had, tried solo kuinovating that not one. So tatuina nywele solo after slam kapi leto wasazeo kuwa recipes onaze mkude munyumira zemuomira eyazipigiza kama ngeme ya singa restaurant akabiga ena noga matwalide wa mami emeli kwedoni wegaba kwedoni wegaba ya chasi ndofunga. So nasabana nyumkama why not one day kumpa mukisa introduce her recipes to the world. So today is this day that I'm introducing my mom to the world, and I know most of you guys are going to enjoy her foods. So solid foods, if you have been here, solid foods nekufamu diva mumami mami wange yemchala na Bubu Sophia. So tuaneminga solid foods from her name. Yes. So mama ni leo batakulimbye bikilala nnyo kusonyiwe bado nageza okogera nawe wagano kuba kumwana nenganja kokukasi eyagamba tayagala bintu bye Kampala naye olwokuba manyi kyasobola okuwa n'ensi kikyeyagala nagamba nti kukikola. Mami, this is our restaurant. Mukama jasobola otuwa kusaba era nga njagala okupebaza banaye yonna asaba n'ensi nayo emanyi kikyoli wabadde batenda kati we banakufuna kebakufunye bakulire tibakufa. So mami, this is solid foods twagibrandinze era tukagikudde mumanyago nga njagala ensi manyi mbadde sigiwa kimala kuba ego wanjigiriza kino okubanga mbadde simalayo njagala wamalireyo olaba bali bakutenda njagala wamalireyo kali tusobola okukola. So mami, bantu bano bamiza okubamwebalizeeko kwabaawo nariza invite yaffe nga tebakumanyamu tebamanyi bane tweyanziza tweyanziza. Nsonyiwa okubasanga wano webala emirimu gye mukola webaliikana webala kwagala muwala wange Kyamwagala nzisiima sobodde okukola ezinga nga baali bakyali bato ne mugamba nti tomanya ebujja mu maaso oyinza okubeera ngaokola ki ja guno omulimu gwe olitwala mu maaso nakyawuliriza kale nakitandika nkolankola nakwamamanyanga nti bajja kulya wali ne bwobeera mu manju biziki tewetaki kale mwebale okukola naye mwebale kumwagala and maybe now I can tell you the program. From here we are going in for our first lunch. What can you get first lunch? You might do by visiting over. What to get up at 50 lunch? Paka kuwulila and the change of the last of
enyama nako ebibiri no otumya either half oba kilo koko namba oba kitundu kya nkoko kyennyanja kiramba oba kitundu kya kyennyanja mbuzi namba oba kitundu kyakyo tali kulya Mami is here. We are going to have our first lunch. Team Solid Foods, going to take a first lunch here. Mami tamututuka twakoze paka rwagulo fetwetaze ekiro kyonna ne mami naye twagala tesitiyo ku mmere olaba watwalibwa watulina rongo asera kanje ebigero Let us go in for our first lunch. Abaana abayambadde Solid Foods basabe kyonna kyoyaba tulina okubiira ddala okuleeta enjuki. Good afternoon, everyone. Kanjugere Bulibiro Forebelo, Amanya, the Miss Family, Eda Benzi, Mono Kutoa. Hey, The director of this for two dealers, Atera, the director of this general hardware. Yeah. Okay. Tell me I get to the moon with twebaza olunaku olwaleero tuteekateeka obulabe bw'otuukiriza era otuukiriza olunaku luno nga bwe twateekateeka tuteekayo bizinensi eno mu maaso ga Katonda tuteekayo Solid Foods tuteekayo emirinza meat bannange Katonda mulungi ow'ekisa tusaba buli kintu kyonna kyetuteekateeka okukolera wano twagala bakasitoma bafune ekirungi bafune ekyenjawulo nga bwe tukolako amala n'akomawo era tukusaba nga Yesu Kristo Mukama waffe. Famire yaffe tetusabasabe ayi Mukama Katonda asinga amaanyi twamanyi olunaku luno nga tutulina waddumanya ayi Katonda wange omulungi twongayo bizinesi eno mikono gyo kuba gwayinza muka bwoyo amanya bwentandikira bwenkolero kaakano Mukama Katonda otuwalisa leka essanyu lyongere bweyongezi leka bakasitoma bajje batulagire tubawe ekirungi ate tutasa mukono Mukama Katonda omulungi tuwayo abakozi bonna mikwano gyaffe abatwetegeko olwaleero leka Mukama bafune tebasinga okwagala mukwano gwetulaze leka nango bafune ekirungi olwo oliawo bali tuyita naffe tubajagulizaako Mukama Katonda nkwebaza era nga nkusiima era byonna mbisaba nga nkutambunya yensinga amaanyi. Mama yatusabiranga Omukyala mutwezi akkiriza mutwezi ne Katonda. Saba Mukama Taata omulungi byonna byetutuusiza byonna tukwebaza Taata nga tuyita mu mutwezi tukwebaza buli kimu n'abantu abali wano bonna obawe kye basinga okwetaaga tubaniriza obawe balye bakute ate obawe omukisa buli kimu kyonna kye banatuusanga eno. Ebinyeebwa by'enkoko n'ebyennyama be Kampala tumanyi ebinyeebwa bya nkoko tugenda kukasaidiza wala bali Kunyeebwa kya nyama eno nkofu eno sekoko eno bino binyeebwa bya nkoko era bino binyeebwa oluwombo lamba eno zirinde ku mbuzi eno
then everything will be plain. We have a Italian yam. So this is for our first lunch. We are having in more meats to come. Bon appetit. Mina.